Oh yes, wano ku Hot News UG tuba tukutuusaako ensonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda era nga n'olwaleero ntuuse n'ensonga ey'emisinde egya Kabakazi Birthday Run. Kabakazi Birthday Run eno gibajja emisinde gi mu bunnabyalo egikulembera amazaalibwa g'empologoma. Gino gitegekeddwa okubaayo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini, nga gino tugenda kugiddukira mu lubiri Mmengo nga wetusimbula era nga bulijjo bwe kitera okuba. Naye ensangi zino abantu beebuuza, tubadde ku mikolo egya Buganda empologoma gy'erina okulabikirako, n'ebiseera ebisinga empologoma ebadde tebeerawo. Ekyavaayo ne kikakasibwa nti ddala kituufu empologoma tebadde mu mbeera ntuufu, ng'Abaganda beebuuza bw'aba nga tali mu mbeera ntuufu. Katikkiro Mayiga nga kabaka ow'ebweru yali avuddeyo n'akola official statement n'ategeeza abantu nti nno embeera empologoma gy'erimu si ntuufu. Kati ng'era babuuza bw'eba nga ddala kituufu empologoma teri bulungi, ki ekibategesa emisinde gino kubanga gikulembera amazaalibwa ge. Kati beebuuza nti bw'anaaba tali bulungi ffe tuveeyo tudduke, ate ku mazaalibwa ge batuuke bateeke waani. Mayiga yagenda okutuulawo nga kabaka gwe tugenda okucelebratingira amazaalibwa oba? Kubanga ekintu kino yakiwumyemu omutwe. Ekyo nno kireeseewo obukugulano mu Baganda okutwaliza awamu n'abo abaagaliza Buganda ebirungi, nga beebuuza ki ekyatuuka ku mpologoma. Empologoma eri ludda wa? Twakiwulirako nti yali etwaliddwa Germany okwongera okwekebejjebwa, era abantu ne beebuuza ebibuuzo bingi naddala ku mipiira egyaliyo egy'okuggalawo amasaza ga Buganda awamu n'ebika, kubanga empologoma ye yagiggulawo emipiira egyo era nga erina obuvunaanyizibwa obugiggalawo. Abantu ne bayomba nnyo nga beebuuza bw'abanga Ssaabasajja ye yagiggulawo gyali tegisobola kuyimirira, ne bamulinda n'amala okudda mu mbeera ze ez'obuntu n'akomawo n'agiggalawo. Kiva ku ki mmwe abatali ba Kabaka nga mwaggalawo emipiira egyo? Mweyita ba Kabaka nti waatalimu mulina okubeerawo, oba lwaki temwava ne mutegeeza Obuganda nti empologoma eri bweti ne bweti? Kye kituviiriddeko okuggalawo emipiira gino. Kati bwe kityo ne ku misinde bwe kiri, bakyebuuza nti lwaki balanga emisinde gino bali mu kutunda obujoozi. Airtel ne Katikkiro bakiwumyemu omutwe nnyo eky'okutunda obujoozi, naye nga beebuuza batunda obujoozi buno tugenda kudduka, tuddukira ki? Tuddukira ani? Beebuuza bwe tuba nga tugenda kudduka nga tetulabye ku mpologoma kiba kikola amakulu. Kale nno n'abasajja bano nabo tebatudde, kubanga nabo si basiru, bamanyi ekiyinza okuddirira. Kuba Abaganda bonna bavaayo nga beewera bayomba bagamba ku luno ne kamala kabatanda ne mututwala mu lubiri Ssaabasajja n'atalabikako, awo embeera egenda kubanga eyonooneka. Kitegeeza nti Abaganda bategeeza okwekalakaasa kw'olwo lunaku lwennyini, ng'ekikwekalakaasisa si kirala wabula basaba Mayiga alekulire, kubanga emirimu gye gy'Obwakabaka giba gimulemye. Bw'oba nga tosobola kuvaayo n'otegeeza Baganda b'okulembera, ffe tumanyi gwe Kabaka waffe ow'ebweru ng'olina otubuulira ebikwata ku mpologoma. Bw'oba tosobola kuvaayo n'obuulira Baganda nti empologoma eri mu mbeera nzibu, kyokka nga gw'ovaayo osonda ssente otuguza obujoozi tudduke, ssente ezo zigenda mu nsawo yo ng'omuntu, oba wanditugambye tugule obujoozi tudduke, ensimbi ezivaamu ziyambe ate okujjanjaba empologoma, kuba ekyo Abaganda bajja kitegeera. Naye mutugamba ssente zigenda okuvaamu zigenda kuyamba balwadde ba Kkookolo. Bwe ziba zigenda kuyamba balwadde ba Kkookolo, Omutanda yatandika enteekateeka eno era ng'alumirirwa Bannayuganda. Naye ate temusobola tugamba nti taliiwo, tetumanyi gy'ali. Ate mutugambe era tuddemu tusonde ssente tugule obujoozi tudduke olw'empologoma gye tutasuubira kuba nti egenda nakubaawo mu lubiri. Abaganda ekyo nno kibajje mu mbeera, nga kino kyalabiseeko olunaku lw'eggulo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga bwe yabadde ng'agaba obujoozi mu bakanika bodaboda abakolera okumpi n'olubiri yabadde abagabira obujoozi. Abantu bawanfuyiza ku maloboozi nga bamubuuza otuguza obujoozi buno naye empologoma enaalabikako? Ye n'abakakasa n'abagaba empologoma mweri mu kisaka. Kati nno twawuliddeko emabega awo bwe yabeeredde Germany ng'atoba n'obulamu bwe, ne batugamba ennaku nga ziizo BBS Telefine yavuddeyo n'ekikakasa, era n'omukutu gwa Buganda ogwa Twitter ne bapostinga nga batulaga nti empologoma ekomyewo mu ggwanga era ng'embeera yayo teyeeraliikiriza. Naye nga kiteeberezebwa nti baakaniseemu asobole okubeerawo ku lunaku olwo olw'emisinde. Abaganda kasita banaamulabako bakkakkanye obusungu, naye kya mirundi ebiri waliwo okumulabako bakkakkanye obusungu
ng'embeera gy'alimu yeeyagaza, naye ate wali okumulabako gw'olowooze nti ojja mubatega omuteekewaawo bakkakkana obusungu, ng'embeera gy'alimu butuufu teyeeyagaza, tagwanidde kuleeta mu bantu. Ate nakyo kiyinza obutaba kirungi. Tujjukira bulungi ku misinde egisembyeyo, era empologoma baagireetanga mu butuufu embeera yaayo terabika bulungi n'akamu, era Abaganda abamu ne bayomba nnyo, baali baganye n'okudduka ne bagamba tetugenda kudduka ng'empologoma erabika bw'etyo. Naye olw'okuba babakkakkanya ne bakuuma emirembe, bakkiriza ne badduka, abatadduka ne baddayo ewaabwe mu mirembe nga tebataddeeyo mbeera. Naye ku luno babigaanye, bagamba empologoma ne bw'onoogitutega n'ogireeta ng'erabika bubi nnyo, tuba tulina okukubuuza ebibuuzo. Gwe nga kabaka waffe ow'ewabweru, lwaki tovaayo n'otutegeeza ku nsonga eziruma Abaganda nti kabaka wammwe wali bw'ati ne bw'ati? Lwaki gwettanira nnyo mbikujjuko ebirimu okuŋŋaanya akasente? Kitegeeza kati gwasigala Buganda giryamu buli. Ebyo byonna bibuuzo biri ku mimwa gya bannayuganda abaagaliza Buganda ebirungi. Ffe tubirinze ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini, abanaaba basobodde okubeerayo mu lubiri banaaba bakubuulira embeera bw'eneeba etambudde, era nga naffe wano tuli beetegefu okugakutuusaako aganaaba gavuddeyo mu ngeri eyo.